Emirundi mingi kizuuliddwa na kyebibwako nga banabyabufuzi naddala beggwaniza ebifo by'obukulembeze nga bagabira abantu ensimbi saako n'okusumba abantu ku nkungana zabwe. Wabula okusinza ku Eyaliko ssaabaminisita Amama Mbabazi, kino kye kimu ku ebyo ebyonoonye ebyobufuzi bya Uganda. So when the movement became a party, we remained with that historical hangover. Even today, that MP called a meeting in his sub-county. He has to facilitate their trouble. He has to give them lunch. It's incredible, absolutely incredible. It's killing our politics. It's killing our progress. Ono asabye bannadiini okwewala enkola eno saako ne banabyabufuzi okulabira ku kkanisa ekunganya abantu nga tewali kye basuubiza. You don't go to church on Sunday because the priest has said there is lunch. You don't go to church on Sunday because they have sent the border to pick you. Mbabazi okwogera bino abadde kereziya All Saints mu Kampala mu lukungana oluteekateeka okulamwaga kw'ennamugongo ku ddala abakristaayo. Meeting ya leero tekuli kintu kiri special kya meeting ya leero. Twagala kulaba wawe tutuuse and shortfalls okulaba nti byonna entegeka yonna eri bulungi. Ensinkana neyeetabiddwamu ssaabaminisita Uganda ebadde egendereddwamu okutema empenda ku butya bagenda okweteekerateekera okulamaga kw'ennamugongo okubindabinda. Is very well prepared for, so no one should hesitate coming to Namugongo because of fears of insecurity. So once again we give them a clap of